okusinga bino kati ndala byono Bobi Wine ayogerera ku TV egindi mwena ne mwekunganya ne mujja mweyiwaawo. What a fool are you? Aba DP bajja ne maawo bagundi obalabaawo ku mukifo ky'okkola ebyo baali badde batudde awamu ne badissolvinga ebyo byonna endowooza eyo ne bagizimbamu ekintu kiki nagandi kintu tukitumye erinnya gundi. UNLF bwe yaleeva e Tanzania yalimu ebibiina 28 ebyewandiisa UNLF, Uganda Liberation Front. Naye olw'okuba baagatta papasire lwa kutuuka ku kiri so sikula okwegatta okw'ensonga ekifaanaganye baatuuka wano omwezi gumu Balula yakulembedde olutalo bamuggyeeko nti ayagala kufuuka dictator. Omusajja abadde yeekubira ndongo ye be bamutemezaako nti owe ng'abantu bakwagala nnyo yitira mu kino tugguke ku kiri naga let me try bwagezezzaako nga kijja awo akoma biri bisigadde abakira biki naye mbwe ekibatta mulonderako ssente B mulondera ku bukyayi C babateekamu efubitizi credential ya member of parliament neya chairman wa 5 ne president is the same. Ate kati boyagala koji bagulanya aliko portion wagenda okutandikira ye Kyaddondo east. Yes agenda okutandikira awo Kyaddondo abatambule nga batunda omwana waabwe okwetulula Uganda yonna as simple as that. Kubanga etteeka lino walikuta wali erikusibwa dikugamba nti kasitobanga okulonda tekubeewo nga 12 February 2021 onfuna gavumenti eteeka okuba mu mikono gyono kubanga periodi ey'obufuzi eba eweddeko ne tuteekawo omuntu omulala ani asookerwako nti sipiika kakati bona omuteekako omutima gwogumanyi oyinza okutunulira okulaba nga ate atandise okusatulula bye twasiba. Damba rigemanya gange oli ku muno obudde buno omulungi ndaba nkwebazaako yona yona gy'osinzira okuba nga ndaba olunaku lwa leero tuli maka g'omukulu HAJI NADULI era nga ekituleese wano twagala kuwayaamu naye ku nsonga zino naziri era nga sigenda nnyo okumala budde kansooke mpa omukulu ono omuzindaala atubuuzeeko. HAJI nsanyusa okulaba mukama wange. Nange nsanyusa obbalaba mwejjukanya olupapula lyo olwa munno. Okay. Nange mbalamusizza nnyo nnyini ddala okusobola okukyalako wano mu maka g'abalwanyi abaleesi b'eddembe gye tuwangaddemu emyaka 34 nga tewali dduka tewali kiki ng'era tubalibwa kati mu nsi entebenkevu era eziyamba zinne waazo eziba zikyali mu buvuyo. Gamba tuyambye Sudaani, tuyambye Burundi, tuyambye Rwanda, tuyambye Somalia n'amalala ganeyongerako. Kongo yaliyo ate abalala abataali EDF yasala busazi naye genda yeegatta ku bali naye twagenda okulongoosa Kongo giteekamu amateeka nga terina bufuzi. Gavana bw'abeera wano ye byonna mu byonna yasolooza omusolo kyolaba nga mu Kongo temuli nguudo. Yes. HAJI wetujjidde olunaku lwa leero nga tukyali mu kaseera ka COVID ensi yonna yonna ekirwadde ekigweyezza ensi economically socially abantu ensi yonna yonna kwega eri wansi. Ekirwadde kino gwe nga gwe omuntu aluddewo ku nsi kuba kati twetaaga amagezi g'abantu abatusingako obukulu olaba nga kigenda tukosa kyenkana kyera tuyinza kwebbulula tutya ne tuddamu okuyimirira nga tuvudde mu kirwadde kino. Kati ekirwadde kino kyekisoose naye wabaddewo ekirwadde ekirala twalinawo obulwadde bwa kawumpuli bwatta abantu naye bwate tebwafaanana nga COVID ono nti bwabona continents zonna 5. Twafuna obulwadde bwa mongoota bwatta abantu ne bumamala ebugerere era abantu ne baddukayo ati obudolaba nti bugerere bwe yasiriikirira abantu abeetoolodde ennyanja eri be baddukirayo
oyinza okiyita ekitundu ky'amawanga amagatte buli ggwanga lyolaba mu Uganda kawulizanga bonna gye bali naye waaliwo obuwuka bwe buti bwatambulanga nga kalina olukirere emabega nga bwolaba embwa era twaziyitanga mbwa naye nga bwe zikulumako omusujja ogwo oguvaamu nga gwe gutta abantu omusujja ogw'embwa ogwo kaakati nono covid nga abaluseewo ate buli generation bw'egenda ekula ate era egenda ekyusa ebikolwa ebiba bigibeeramu mungoto ebyo bomulaba kawumpuli twatta nnyo emmese era nga bazitulaalika nga buli mmese gyose gisaleko omukiro gutwale ku gombolola oyo twolese okulagamu n'emmese wagize obwo bubanga nafu okubalirira tosse emmese obungi bwe buti kubanga nga kawumpuli oyo enkukunyi ezo eziruma ku mmese ezo bwe zikulumako ofa bufi era mu nziika gy'olaba kati gye batugamba nawali yaziikwanga abantu ng'aziikwa abantu 4 5 nga n'omwami tabuzeeko alagira nga kutambula kugenda era ne basiba n'esseŋŋenge ebyayi okwetoloola nti wano tosala wano out of bound okudda eno n'oba okudda eri eseeza bino ebyokuziika scientifically kitandise mulembe yadda bikomyewo bukomi anti tugamba nti gundi history addiŋŋana atambula butambuzi bw'ati kyewalaba luli nenkubadde kikomawo naye nekikomawo nga kyeyongeddemu akatono naye nga ebikolwa byebiki byebimu NADDULI nga tukyali ku nsonga ya covid waliwo bannayuganda ebifaananyi ebitambula ku mitimbagano ennaku zino ebyabasuddemu oba ebyabakubyemu encukwe nga tulaba minisita Dr. Jane Ruth Aceng minisita w'ebyobulamu recently abadde apromotinga nnyo program ya tonsemberera oba campaign eyo yagibaddemu nnyo n'abantu bamulabye nga tayambadde masiki ng'ate ali mu bantu bangi abantu abamu ne beebuuza kikino ddala minisita bw'abeera nga yakola kino ffe tugenda kukola tutya abantu ba wansi nze ndi musajja mukatuliki sewa kakati nojagala nti lumu Yesu yagenda mu gazaringi ng'asiibye naye ng'ate abayigirizwa abo tebagize eki tebasiibye bavuga nti mukama wange omuyigiriza gwe ate osiibye naye bali abayigirizwa abo ate tulaba balya buli agamba tebayinza kusiiba nga bakyali omwana w'obugole bwe ndigenda baligera ki balisiiba kakati kino kikole vice versa obanga gwe otulagidde nti covid mwambale bumasiki obwo mwezibike emimwa n'ennyindo gwoze kakati ye azze okukakasa covid akyayinza okubambwa mu gazalingi kubanga baba bawa amawulire ge banaawa era bamala gapracticinga kubanga science tolota mulote wazira ogezesa muki mugezese kakati nawe kyobawunya ate tayambadde ate aba alina ekigendererwa ekirala kyayagala okunoonya ddala mubadde obuzaabwa nti nga bwe mwabadde kakati akigata nti abantu ekintu kyabayingiramu kakati mmwe mbadde bemikolo mingi nendaba abakatoliki abafuuka abakristaayo nendaba abakatoliki abafuuka abasiraamu kubanga ffe bisimu yaffe fe tugyesomera okategedde bulungi kakati ate oli omwawule waba yasabye oba akoze atya asaba kirindi ne gwe ne bw'obujja oluvannyuma papa kwenkulabira nti amono weera omwono kakati ate naye nga weebalinga ggwe n'olya bulinga n'akabonero tokagize eki naye kino kikugyako bukkiriza nti toli mukkiriza mukkiriza eyo kakati nekino olw'obutambala kyagala kiwalule muntu kugamba nti oba teyayambadde naffe tetujja kubwambala buli omu afa lulwe afa luki nze bwe nkuwa amagezi nti kola nga bwe nkugambye naye tokola nga bwe nkola kola nga bwe nkugize eki nga kino kinyo bw'anaasobola okukinyonyola ajja kukinyonyola naye nga kufu ababaddewo era abalabyeku ebyo ebizize bitambula tubiraba omukulu NADDULI embeera eno eggwanga ligirekawa era tugivaamu tutya okuddawo ku magulu gaffe abiri kaakati covid teyava wano yava bunaayira era covid bw'anaaba agenda
ate kakasa mukyali muto tolabanga ku njala. Enjala bw'eba ejja mpolampola, guno mutala guno guweddeko emmere, guli guweddeko emmere, basaka gindi paka lw'otuuka okutuuka mayiro 3 nga tolina wajja kujja kusaka mmere. N'olyoka kakasa nti nawookera agize eki azze. Ate n'enjala bw'eba egenda ate nayo tesiibula nti yakubye eŋŋoma nti ŋŋenda. Ogenda kutunulira okulaba nga abeeri balya eri abeeri balya yeeno okugenda okakana nga tekyali akyogerako. Ekyo obudula bannaffe twali mu nsiko obuzibu bw'emmere nga tutambula emayiro 4-5 okutuuka gye tunaajja naye paka twatuka okusalawo akakiiko ka high command kagamba kaakati mukadde waffe oli omuyiiya w'olutalo gwe tuba tuwa omukisa yaba ali akawunga ka muwogo. Okategedde? So si buno obujja n'ogula mu maduuka muwogo oyo gwe twabbye ne tumukaza ne tumwesa n'alya. Naye ate ekiseera kyatuuka emmere neeyala. Neeyala era baleeta ne bagula mawuuba yagula enkumbi naye kati ali mbusiro omwo yagula enkumbi n'azitutuusaako eyo ntuziwa abantu nga baga nti buli omu alime w'abaali. N'abaana abaddusa abaabwe ebulemeezi mu busiro wawa ntubafuula abatuuze b'essingo ne balima kasooli n'ebijanjaalo. Kakati ate ekiseera ky'okubigula bwe byatuuka kubanga eri gye twali etaali yaffe yali ekendedde eweddeyo ate tujja tugula ebijanjaalo bino ne kasooli. Era kyajjukira omusajja waffe ali mu Kyaddondo awo bamuyita musajja awaza ne munne omugenzi Sonko ne munne omugenzi era Kapaasi be bajja okugula twagulanga nabo emmere nga tuli ku mitala gy'ebukomera awo. Ate abaddusi ne batandika okufuna essente webale nnyo. Kakati namwana nno bw'anaagenda akendeera gy'ava abantu gye bajja okuddukira okugenda okuleeta ebyobusuubuzi ate obusuubuzi buddemu butojere. Naye kye tugamba abantu totuula butuuzi teweekubagiza tovumirira kino tekiriiko yaleeta Katonda yakiteekawo. Era nyinza okugamba nti senga ngozzeemu n'olondoola amawanga ago agaakola effujjo mu maaso ga Katonda ne bali ebisiyaga Katonda akubyaba emiggo togirabanga nako. Sinza okukosebwa mu ddala lyaza amaanya bw'oliko ow'okulyaza amaanya naawe ne batandika okukulyaza amaanya. Nkulu Nadduli mwarwana era eddembe ne tulifuna saa zino lye tweyagaliramu kuba nti nsootambula tukano nga tewali wankutteko. Wabula bannayuganda kati ekibuuzo kye balina kimu tuwulira scientific elections abantu bagamba yono democracy gwe mwatulwanira yono democracy gwe mwatugamba nga mujja. Nga tonnamuyingiramu eri naawe ozze wano lwa scientific election tozze kunzijjako mawulire tunalonda tutya covid okategedde bulungi olwo nkubidde mu ddwaliro wange mbuulidde gwe ate ogenda obuulira abaki scientific eri awo. Era kyobudolaba scientific kikoleseddwa bbanga ggwanvu naye kigenze kyexposing okuva awalala. Amasimu gano ga wondi nkufuna gatandikira mu basirikale tugiyita radio call. Naye so si radio call naye yange nayo radio call benkubira ku namba zo tompulira. Kaakati no n'olwekyo nakino scientific kijja kizze nga bwe kitobe kizze naye njagala okukola nti twasooka okukolera mu scientific fighting. Twali mu election twate tulonda bulunzi twali mu fighting oba scientific struggle. Okategeera akantu ako kaakati nga bw'otulaba bataddeko kafyu nga ate kiri vice versa. Emisana omuyekera tatambula yalinga wa misana wa misana bwekana kutana nowala otambula emisana adui ajja kukulaba amanye woova ne gyogenda. Kaakati ate naye enjuba bwe yagwanga nga naye yekalira mu nkulo zazize eza balakisi
ate kati olowooze nze ng'omuyeekera tubabukedde olwo ngenda okuyitayo ku nkambi wali tugenda waliwo twabba muwoga erwamataawo weyongereyo ku 7 omusiri gwali kumpi mu maaso ga barakisi naye ne tukula muwogo ne tuleka erayini 3 eno mubba ku barakisi kumpi njala simanyi njala esaza amagezi naye bituba tumaze okutambulako emayiro nga 10 obudde ne bweyongera okusaasaana bagenda okutunuulira abadde atunula alaba bbanga bagenda okulya nga embeera eyo giraba kaakati mu ntambula eyo nkunyonyoddeko wingi ya mmere kaakati tugenda okudda ku lutabaalo nga ku Milton Obote yali his excellency Mbuddubu twagala naffe okututa twegazanye nga tubuulira abantu baffe kiki ekitulwanya ekyo tekyagira ki twasenkenya busenkenya ng'akawuka kabayita nkumungi okamanyi kajja kalya mpola twagenda nga bantu bajja omuzze wano nga twogera nga timumpitire abantu 5 nga bayita nga twogera nga tubalaga kitulwanya kiki kino kiri kyatukitegedde ogenda okukakkana ogenda okuyita omwezi ng'omutwalo ogwo gwonna obw'emiruka egyo 3 walala kyobudodo tatalo bwatambula twagenda abayingira mu nsiko mu 81 twavaayoko ensi etulabeko 85 teryatulaba okujjako nga watulaze nga tugenda okuzinda we twakubye n'ebigeze nabyo kakati nakyo kiri tebanne bakubagaana kutambula abantu baga nti anaalimu ebbuzi okutuga nti ligize eki lintunuulidde gwe situla abantu bo mwegabanye mugende mu byalo mulonde abantu bemwagala okwogeraganya nabo mubaguze endowooza yammwe bajja jjugula okusinga bino ndala byono babuwaini ayogerera ku TV egindi mwena ne mwekuŋŋanya ne mujja mweyiwaawo what a fool are you oyinza okweteeka manjo g'empologoma gavumenti n'abajaasi bayo kiri kiri temukuŋŋaana olukuŋŋaana olwo yalusabye kati bakubira awo ebigo ne bakumira amakulu n'olekola onenyaani wenyini kano kibaga nti mwe abavubuka mugyewo olutinkizo obutalina makulu olwo lutinkizo ate lusoomoozo tukole bwe tuti omugumu bakaaba naye wooli omujenjeeke aseka so abavubuka b'omulembe guno tuleese nnyo olutinkizo bwe twava mu nsiko yajja n'eddembe eryo kyobudodo banga mubaka n'emiggo n'oku waliwo gwe nalabanga bateekirako ku TV nga bali ku sirikale ennyini ali ne mu uniform bamukuba era be babuuka bali ku mugongo nga batambula bagenda neŋŋamba kati alhamdulillah kyalyoka ne kijja nga kombati nagiteeka bbali naye senga ebadde nkyaliko ku mugongo bembawo 15 bayiwa tosanyiranga ku musirikale tokizangako obanga gwe atalina na mundu noga nti ngenda okukanga empologoma otya olya ali authorized wati no ku poliisi kubanga poliisi bagigamba kukakanya ntalo naye ow'amagye baga nti adu akuli mu maaso oyo aduwi next week kuba yes bekusaba kuwumbirira gavumenti kutwala obuvunanyizibwa bw'amaanyi asanga abakubye n'abamalawo lwaki gwe weetwalamu ebyo bino bye mulaba byemukobye nga kati bwono biteeka ku TV noga otunulira nga baigi bakasuka amayinja okasuka amayinja nawe oli mupalasitayini era wano bajjajjawo bameka baali balwanyisiza ku mayinja gye bali tebaliyo kakati
lwakyo ndokole kutokopa eri oleete eno era oba puloleeti mwewera engeri kijja kubeerawo akudumbira mu balumba tabeeramu songa eno omuduumizi yadumbira alwala kubanga yamanye entalo nga olutatuwandika luwandiika netutegeka n'entambula gyonna atambulamu naye bwategeka asigala kubanga bajja kuwaayo 5 oba 3 n'olumba ku front gy'otomanya gy'otolinaako nateekateeka kano mbakubiranga nembadde nga mwagala mutya amateeka mugagondere mulyoke mutuuke ku kye mwagala n'obudde oba teyatuyiganya n'atukola atya yasalanga basirikale yasalanga bannansi ne mutuuka ku kye mwali haji nga tukyali ku nsonga y'akalulu akalulu k'omulundi guno eno abantu bazze bangi tulina bakandidati bwe nasembye okulaba babadde bawera n'omusobi nga bakika kyabo nga bonna baagala kuba kuba president naye olowooza nti buli naagenda mu ddwaniro akuba essasi kimanyi oyinza okuba nga giwayise aduyise ali naye nga museetuka mugendamuseetukamwa senga nga buli agenza yakuba essasi senga betusangayo tumwali bamazeeyo yensonga lwaki aganaali agatabye bonna ganaaba mu ngalo ajja basemberaawo kakati mwenga abavubuka okukozesa omukisa ogwo okutunulira okulaba twesengejja ki era gweoyagala kulonda ki muntu wangeri ki muntu wangeri ki ekyo ebibaluma bebiruwa kyabadde kibuuzo kyo nti bajja n'ensonga 10 biruwa ebikoleddwa biruwa ebitakoleddwa kaakati mutunulemu ebyo ebitakoleddwa oba okola ki manifesto yo oli obagambe oba abanyakola bati oba abanyalo bakola bati tujja kukola bwe tuti omuntu amanyi waanaatandikira okubanja ate afune wakwagalira okuwa akabulo kyoliwe kyolumwanange kyanamwa that politics kubanga tulumwa kyekimu buli muntu wali nze nyinza obba nonya 10 nga bweyagala mutwala wali anoonya akakadde oyaga tiyina akakadde sente ezo biliyoni ze sente zezongera kale tobiraba ebyo kale oli aba akuzanyira kufungo kimukwoyo ku mutabani wange nafuna omukisa nejogerako naye naye situddiŋŋananga naye nga mugamba naye wawaayo lwambi tobulaba obwana bwe bayita twajja lwambi kubanga baali okazaala nnyina n'afa wajjarabe batiitaanawako n'afa agati yajja lwambi tayikoolabirize mwana wansi kaakati naye teyagala kufumba mutwe gwe okuteekawo association kyagenda okulwaniramu era mwasabira obuyinza siye yaba abaalemu edda guno okuŋŋaanya sepiki yagundi nehoja mu sepiki yagundi neyo ku ntamu yagundi gy'omusimamu omuwumbo kaakati tukombulire kwabo buli omu kaakati ab'ebudisi ezezza obujja anti besibe bamumuntu bezizza obujja ne fulaga bayala bamutaddewo aba DP bajja ne maawo bagundi obalabaawo mu kifo ky'okkola ebyo baali badde batudde awamu ne badisolovinga ebyo byonna endowooza eyo ne bagizimbamu ekintu kiki naga nti kintu tukitumya erinnya gundi UNLF bwe yaleeva e Tanzania yalimu ebibiina 28 ebyewandiisa UNLF Uganda Liberation Front naye olw'okuba baagatta papasire lwakutuuka ku kiri so sikula okwegatta okw'ensonga ekifaanaganye baatuuka wano omwezi gumu balula yakulembedde olutalo bamulijjeko nti ayagala kufuuka dikitaata
Mangwago omuntu afuusa dictator. Afuusa dictator. Ye. Kakati balese bintu emyezi 11 kyakumerako. So okubanga bokibe kimu kyagala kumerako. Bo bali aba kikosi maalum balwana kuzopote. So sikuleta mukulembeze muki mupya. Nene bamusibira entebe. Nereta Paulo Muwanga yayita obute. Waayo nalyoka agwe Bushenyi tiyagwana wabwera yagwawa Bushenyi. Olaba unity eyo in diversity. Unity teyina ku purpose. Kakati na wano oguli wano purpose kutunulya kulaba Museveni tumujjako tutya. Okujjako Museveni n'omuwangula justice wanudde. Njibe egenda ogwa munyama ng'obululu bumaze okumugamba nti agenda omulala yajja. Naye kakati what next? Kakati bali abaatega emitego gyabwe wano waatandikira olulangirira nti yagize eki yayiseemu awo obutemu bwono nanyini kulembera okuyita mugendo nanyini kulembera mugendo ayaguyimbiridde olwo agenda okubulawo. Abamwegaseeko buli omu yali yeeyagaliza ng'omu alinayo ekiki kyayagala kyokutolaba nga buli omu afuuse resistant. Kaakati naawe nno kuwafwe abagenda okutwalibwa batamanyi biri munda olwo bagenda okugwako okulya obunyama. Onodda mu ddwaniro munsiko kulwana kubanga gavumenti baginyaze wali oyagala si yazze ogenda kukola otya. Oyina guma kano kino tugamba genda akola nga olaba kanga embeera eyo bwetyo bwefaanana. Nze mutabani wange mbugamba nti sooka weesatuloleko abo bonna. Guruupu eri endala bajaasi abeefuula Yesu yava mu ggulu yeefuula omuntu yefuuka bufuuka atotegedde nti nnyina ye Maliyamu. Gini tubireke. Gwate obukrisitu obugumyayo obugumye. Kakati alina nnyina. Naye nga yatondebwa mu mwoyo mutukuvu. Kyo kandi otoga nti yafuuka. Kyekintu ekijibe jaga kiramufu asirikona stepu ogenda kukana nga kifuuse ekiwojjolo ekibadde kinamatimbo. Kale nno na wano abantu abo beefuula abantu nga bajaasi. Mubaasi omujaasi asembayo okuba omukulu ye Major General Mugisa Muntu. Adda ku oyo ye Kano Kiza Besigye. Kakati no oba Biraalo yafa. Kakati no Major Biraalo yagera ki yafa n'abalala bwe batyo. Abo sinza okukakasa nti kuzanjira ku bwongo bwabwe kyoyinza okubasinza okumanya. Baludde mu bagase bibiri obukulembeze n'obulwanyi. Naye okuwafeero omusajja abadde yeekubira ndongoye bwe bamutemezaako nti owe ng'abantu bakwagala nnyo yitira mu kino tugguke ku kiri naga let me try. Bwagezezzaako nga kijja awo akoma. Biri bisigadde abakira biki so nga ebbanga bwe lijja noono Museveni kakumugamba nti ajja kubeera walubeerera. Oba Yesu yagenda, Muhammad n'agenda, Musa n'agenda, Yokaana n'agenda, Yesu n'agenda, ate kuyisa Museveni naye ajja kugira ki? Naye after him twagala tulabe ekintu ekiri organized. Awo yalitandikidde okuorganizinga. Yalifunyemu majority okusinga eno gyagenda kubanga tetwebuuza n'abantu bangona oyo mwana muto ayagala kutusisa busisa. Olaba naye ali kuwagidde bwakuddukako.
kale nno byebizibu ebiri mu ebyo era ebiri mu scientific tomuteeka kunuulira wali ne mubwongo obwo muteekemu nti scientific ow'obwongo obwange ngenda ntya okusengejja namukukumbo w'abantu 45 tuuke ku gwenjagala sooka osengejje byoyagala bw'obiteeka ku lupapula tunuulira kinoomu ani abirina etya agireese efaanana etya naye nze manifesto z'abasajja abo nazitunuulidde terimu eri mu Buganda terimu ensonga za Buganda HAJI musibye muziyimbako enkya n'eggulu yani kukikugamba ate tusiibye nga yenze baali banoozeko kubeera omukulembeze omwasirizi si ye muyizi omuyizi yenna nyini kitimba kyenvudde egamba ndekaga nti ensobi gye tagwamu nayo gyogwamu bali abakkiriza obukristo bulyoka obusangewo babookya be bayita abana abakkiriza babufiirire tukuyita okutya sisobola ekyo kyomukama nsonyiwe naye omuliro nedda gugira kale nno n'olwekyo kyobudolaba nti mbukira munnange bwabuukidde oyo yakadde wannema kale nno n'olwekyo wano kyoba oteeka okubanga weesengejja nze nyumyabadde nga nkyasomesa nga nsomesa nnyo abaana bange okubawa ekyokulabirako ekyekkonkome otambudde wamwe teri miti tegiriko makonkome wali olirabyeko lyosanze wansi nga lyavudde ku ttabi ne ligwa wansi ne lifa bwe liba lirinnyamu gukyali mugumu neririnnya neryeyongeramu neririnnya neryeyongerayo teririnnya ku muti mukalu gunaamenyeka kaakati gwe ate ekkonkome ligenda okukusinga litya HAJI webale nnyo gwe abantu 30 gonna 45 gawale nti entendera eryemu eyo agomata tosose kwebuuza kirilukalu liriwe biki olinnya bulinyi ebigambo bino byetwogera birala ne implementation nayo ndala omuzungu kyavudde agamba easier said than done wadde sooka okusengejje bye mwagala olyoka otunuliremu abo abalina ani abibagambye nga yendagalo gye mugenda okukola n'ebino ebyokulekanira mu kkubo tukyeyongera okukaaba mpa mulondedde kino oba okudukidde mugezi n'oli bwe yajja HAJI oganye abasirikale abagobye obagaye bo bali Kyagulanyi tasobola basinga magezi kati akolagane nani kati we balemerwa mu kisaabwe yabawa ne titles ezo Kyagulanyi yanaabakiriza erinnya lya kano lyabajjajja babafc webalinnyo erinnya lya Meja Jeno Mugiza muntu yalijja waabwe ani yali bawa His Excellency abo batabani baani Museveni kakati ndobanga ne Museveni tomuwagala nabo batwaliremu kati ekimu nze olusungu no zenda lukola like a father like a son nze nalutekawo abisanga kati yagende nani addemu asengejje atunulire nti bantu bano ngende nabaluwa bekuba tikuli let him start afresh akoole abanajja abalonde mu cabinet olukiiko bakole manifesto betunde simple as that HAJI nga tukyali ku nsonga ya Kyagulanyi abantu buli lwe boogera ku Kyagulanyi naddala abava wano mu Buganda abantu bakikuliriza nnyo nti Abaganda basosoze bagamba nti Abaganda musosola mu mawanga ate nga ekituufu HAJI naawe oli Muganda kati osookanga kumubuuza muki kubanga kyekisenzeemu abantu abamawanga amangi okusinga Buganda
Peter Mwankole yabe bali na myerere gye masamba gaabwe sibe banyaga ettaka lya okwe kwagala boche bavunula ngo kakati nekyo bauli bagamba nti abaganda basosoze enjogera ya kyana kito bongo bukulanga temulabeko bipande wano temulabye mbatali baganda abesimbyewo abamawanga agenjawulo ndabye kuba Nyankole ndabye kubaganda ndabye abengulu ebipande ndabye bingi amanya agamu nga sigategeera kaka kirago busosoze Haji abavubuka naddala abavubuka b'omulembe guno bayina ekintu kye bagamba nti mmwe bakitaffe ne bajjajjaffe temuvuddeyo kuwagira kozi yaabwe oba omulamwa gwe baliko ogw'okukyusa obukulembeze nti mmwe mutudde eno muri back seat temuvuddeyo kujja mu maaso kulaga nno muri wamu nabo sikugambye nti wowe nayogerako naye oyogera naye kakati naye oyagala mbumire nzibe njogera ne mu abagezi njagala mpulire taata wano wagamba nentuuse wano taata wagamba kino kigaanye naye nze siga nti ate mwagala bagambe ne NADDULI yalangiridde yavuddeyo kakati naye agenda kwesimbawo NADDULI mwava mu nsiko mwajja ne points 10 emyaka 34 gino gye tumaze emirembe gyo twagifuna points ki ezikyagaanye nze ngaakola sinnaziraba wazira gwalaba twakwawule yebadde goolo naye ate yasigadde bweru wa kisaawe eno faabalaba ennyo naye nga singa nange nyingira ekisaawe biyinza okunnima era oyawula oyinza n'okusinga kata okuwawula okusinga oyinza n'okulema otuuka ku ggoolo ddala ye bamugyewo oyo sibuka bwewadde eri ng'okubaako ebyayi wabadde ennyanda waliwo ekigambibwa nti mu Buganda Abaganda abantu abakulu mu Buganda oba emitwe emikulu mu Buganda abantu betwandiyise betulabirako abanditwadde ekyokukola nti bulijjo tebutufuna Buganda tefunanga muntu avaayo nga w'amaanyi nga bwe guli ku mulundi guno n'abantu bagaba Buganda muganye okuvaayo okuwagira omwana wammwe ng'ate ye yandibadde agusa ensonga zammwe ziri bulijjo ze musaba bulijjo federo mayiro akenda ebintu byonna byonna ebyali byagaana edda ebya Buganda ng'omwana ono yandibadde asobbi bakolerako naye abantu abakulu mu Buganda tebavuddeeyo kulaga nti nno bali mabegabo kakati ekintu ekyo kye nagambye yali badde amaze okutambula n'asemberera abantu abo ne manifesto ye nga bw'agiteeseteese nti mbasaba mumpagire naye tebajja kufuwa amatuko eno ng'enswera egenda bwe batadde bisi yayita nswera ye yeetwala bw'aba balaba nti gundi twalibadde naye gundi twalibadde naye n'atuukayo olowooza Museveni bwe yava eri abaana mulwanyi yajja atuyitamu n'atukuŋŋaanya bukuŋŋaanya wano tuyinza okutuulira essaawa ng'emu n'ekitundu naye twatuula essaawa 5 n'ekitundu mu muti gwaffe awo kuwulira akasaka kiikano tukazzeemu okategeera ogenda okuvamu nga mmatizza ne mugati olutalo nduyingidde ate nze nali kiyamaani wa DP mbugombololeeyo nali kiyamaani wa constituency ya Central Luweero eyakatikamu nali publicist secretary wa DP mu Greater Luweero nali muntu mutono munene webale nnyo era bonna bwe bamanyi abavubuka abalimu ne tubakuba ensiko kyabasookerako naye tajja kugamba nti bw'anaaleekaanira eyo nganze tugamba nti benatunuulira bonna bonna obugungu mu kibugenze ab'emyaka 12 15 16 bonna bagenda nga nange nzija akuwe gwe ekitiibwa kye yeesitule webale nnyo kuba omusingo obukulu tojjukira nti Yesu yagenda atambulanga bwabuulira enjiri naye bali be bangava eri ne bavaayo kubanga gwomanyi naye bali kibakimanyi kyoliko
Go understand it. Haji nga sinnaba kusiibula anandyagadde okumanya baana omulabi wange yandiyagadde okutegeera Haji Nadduli active politics wamuwumulira ddala tetugenda kuddamu kulambya obufuzi binene ebyokwesimbawo ebyokubeera nga oli wali eri ku political front. Ate batabani bange ng'oli bw'omulaba n'avaayo ne yeesimbawo ate nange neevaayo ne neesimbawo tuba tetugenda kukubagana bukubagana mujja kunzija n'ennimi kati bakwataganye ne mutabani we bwe yagambye kino ate olwo n'agamba kino twebuuze buli omu agamba ki omulimu ogumuyina mutunda bigambo kale no n'olwekyo nja kusigaza obukulembeze bwange bwe nnina mu kibiina nga vice chairman wa Buganda ku lukiiko olufuzi olwa NRM mu Uganda yonna tuli abantu nga 6 ntwala Buganda Kyaligonza atwala Western Captain Mukula atwala Michael Mukula atwala Eastern waliwo atwala Kalamoja ne gundi oli atwala North Sibebo omukundi omukubi w'ebikonde atwala Kampala Nyakana ze region z'omukaaga beba vice chairman awo ogenda osigala tetukusuubira eno byokudda nti ngenda kwesimba gini Haji kyekikulemesa busobozi bw'otakyalina amaanyi gaweddemu oba ate singa kugamba abantu tebakyantegeera bulungi naye bantegeera ddala era wano bajja wootudde nebasindikira delegation y'abantu 10 nga bagamba tulaba nga tusaanawo naye kkiriza bukkiriza ffe okuwandiisa okunoonya akalulu kwaffe twetegese kukuyita ng'owangudde ojjazeewo gavumenti ya Luweero nga buli kimu be bakikoze bw'otuula eno bw'olinde kimu kulangira emmotoka ejja ogenda olayire nembagamba sijja kutambula nga nzira mabega ogwo mulimu nagukola ne be nalonda nabawa naye mbwe ekibatta mulondera ku ssente B mulondera ku bukyayi C babateekamu efubitizi okiraba ebyo kasita otunuulira ngaokoliko yagamba nti Abaganda n'otunuulira Abaganda n'otunuulira Abanyankole n'otunuulira Abakyoli n'ow'amatoka eyo n'ojja n'otunuulira amadiini nti ate ono balese musiraamu kakati musiraamu yavaawa waliwo omuntu gwe bazaala nga bazadde musiraamu taliyo Uganda waliwo gwe bazaala nga mukatoliki nedda senga abeera mukatoliki manya mukatoliki nga omukyala mugatte mu mpeta n'omwami naye mufumbo bwa mpeta bali badde bazaala omwana nga mukatoliki pure naye bazaala mukafiiri abazadde batamutwala kumubatiza kereziya temumanya Haji waliwo ebitambula mawulire gali mu nkuubo naye nga gatambula nnyo era abantu bagawulira naye buli agawulira gamuwaawaza amatu waliwo ebigambibwa nti Mwami Museveni singa aba atuuse ekiseera n'ava mu ntebe eno nti tuyinza okuddamu okulengera nga gye n'omuhozi yagituddemu ekintu ekyo bannayuganda buli akiwulira kimuwaawaza amatu gamba awo nga yatudde mu ntebe ate Uganda kikaba Museveni bw'obanga okyebuuzanga nawe tokitegeera ekyo kitwale nti kikyamu it was created ekigambo kya Katonda tekirumira kiringa kalo wali olowooza akalo ke baasimba wali tekajjanga kalumira bw'okasala ennyanika ensa enfumba yeetera akawunga ako kugira ki kubanga oba ogoya amazzi tegayiika mu vvu olufufu golwo berudda ne luddira mu kalo ugenda wakaliwa akalo kano kalumira gwe yakafumbye gwe wakaleetedde okulumira
ngako tekalumira kale n'ekintu kyonna bw'okiteeka mu sisitimu entuufu ebyo byonna bw'obigerengetanya tubirabye era empire eyo ne bayibuli eyogerako nti teri ejjinja erituula ku jjinja eritanyenyezebwa naye ate bw'oba mukakatikako n'omuleeta omwana oba omuttidde fyuca kati Uhuru Kenyatta kitaawe ye yamuleka ku bwa pulezidenti nedda yajjabuzi amusindike mu byobufuzi atambule bamugule alabe nti bajja nti wano ayawukana ne kitaawe wano bwati kirikamu naye bino ebyokuyiragira mumweka nga atudde ku ntebe ayinza okudduka oludduka olutali muzza mu Uganda. Haji mu kusembayo ennaku zino ekintu ekibadde kitambula ku social media basaba credentials akyagulanye oba obusobozi bwe baga atalina credentials credential ya member of parliament ne ya chairman wa 5 ne president is the same ate kati boyagala koji nga gwo omuntu kyagulanye alina ebisaanizo ebimufuula omukulembeze w'eggwanga ate kati ninayo olupimo olwange lwenaateekawo nkunyonyodde ebidiridde ekyo nakugambye kyoyagala okumujja mu ggwero line up byoyagala obimubuuze abyogerako ki whether it wase or not wase tweyanza nnyo Haji olw'obudde bwo ampozi nsaba osibula bannayuganda naye nga oyongera okukatiriza ensonga ya scientific election ogibanyi kuba bannayuganda basinga ekigambo kinene walaka babadde tebakitegeera naye bwe njogeddemu naawe okinnyonnyodde nange ne mpulira nga yantegedde ekintu kinene engeri gye kitambulamu bannange abatuwuliriza njagala okubeebaza mubadde naffe nebbanga tutandikiddeko naye nga ekigambo ekyabomesa abantu omutwe ye scientific election simanidde kutuula otuule walewo omugenzi gyendi nkuba akalulu kagende e Kampala bakabale nti Museveni awangudde era ojjumya kulundira wano ku kisaawe wali ntambule nga bwenteekamu akalulu kange tusimbe layini bulungi mu distance ezinaaba zituweereddwa amalukuba akalulu yagenda nga buli ayeesimbyewo awo ayinawo abalabirize babiri okategedde bulungi kaakati nno n'olwekyo eyo engeri eyo yokka eno ey'obutakuba kampeyini eyo si mata ne muziko naffe twalonda kampeyini twazikubirwali ate gwagenda okujja okwesimbawo kitwale nti abantu bakumanyi Kyagulanyi aliko portion wagenda okutandikira ye Kyaddondo East agenda okutandikira awo Kyaddondo abatambule nga balunda omwana waabwe okwetulula Uganda yonna asimathad naye bino badda mu byokulagala tugenda mu kooti ne bona ogenda mu kooti ennaku 12 February ez'okukomerako akalulu tezigenda kubuukwa era gulisigalayo namala okukoba akalulu ne gulyoka gugenda mu maaso waliwo abantu abadde basaba nti akalulu kano kagira kwongezebwayoko paka eggwanga lwe linavvuunuka ekiseera kino kye tulimu baluwa abantu ab'enjawulo gugenda obagambe nti beewandiise era batulage be baani kubanga etteeka lino wano likusa wali erikusibwa dikugamba nti kasita obanga okulonda tekubeewo nga 12 February 2021 onfuna gavumenti eteeka okuva mu mikono gyono kubanga periyodi ey'obufuzi eba eweddeko ne tuteekawo omuntu omulala ani asookerwako nti sipiika kakati bona omuteekako omutima gw'ogumanyi oyinza okutunulira okulaba nga ate atandise okusatulula bye twasiba nga ate atandise okwongeramu bintu bitutategeera kubanga alina power is now an executive kakati no n'olwekyo tugumeyo kino tukitwale kigende mu maaso yanza nnyo Haji olw'obudde bwo okay obadde mulabi mulungi nnyo kuba gye twatandikidde Dambarige manya gange omukutu obadde ku munno ng'era olunaku lwa leero tubadde
tusinziddewo obulenzi okuweereza ng'era tubadde maka g'omukulu Haji NADDULI veteran taata munnabyabufuzi eyawummula kuba tukakasizza nti tagenda kuddamu active politics agenda sigala ku ludda oluwa obulw'amagezi bwe bw'oba oyagala kumanya ku byabufuzi osobola omutuukirira ne mwogeramu naye nga ekyokwesimbawo kyo atukakasizza tagenda kuddako tayagala nnyo tumwogereko bigambo nga bw'abyogedde okay toyanza nnyo mwebale nnyo mwebale